Olunaku olwaleero tufunye ku mukyalo ono amanyiddwa nga Angel. Mwaba tamanyi Angel ne wali atakumanyi? Angel eyali mwagala wa Lwasa. Okyali mwagalwa we? Katono si nnyo. Ekitegeeza okyamuliyo? Si nnyo naye era bw'aba asobola okwetereza naye tekisoboka nakita. Ekitegeeza okyalinamu kali akawulira nti okyamwagala? Tekakyalimu akamwagala naye tekindeetera busungu ku ye, simuyinaako buzibu. Era ne waaba akwatayo akakadde ng'akampa nga nnyamba siyinza ggaana oba obuyambi bwetaaga. Angel obadde obulidde wange olabika bulungi mwanattu. Ebale kusiima n'ekyo kye nasigaliza mu bulamu Katonda akimanyi. Weeteekamu ssente kwegamba? Kati nzikolere ki? Kanzeeteekemu kanneesanyuse omukwano gwagaana ate nange ŋŋana okweyagala kansigale kweyagala neeyagale. Obadde obuliridde ebbanga naye nga gyendi yasimbadde eyo ng'ensi ntambuza. Kifa obulamu bukutambulira butya? Koswa kumanya waliwo mwagala wa Lwasa temufunamu obutakkaanya? Obulamu bwo Mukama waali ku sayidi yange era tanvangamu bukya nga nzaalibwa kuba ze gwe ntwalanga buli kimu yasooka ku nze. So Katonda abaddewo era waali era ajja kubeerawo. Naye nga before we proceed mbadde nsaba osooka oggyeko ku shades katono nnyo abantu bakulabe katono nnyo with due respect. Annayo oli luno oshanana ne bwentyo goza ondaba bbanga ddene bwentyo situuka yenze ate kitagenda kyuka kati kokunyirira njakkaaba birala naye ng'akanyiriro Mukama yakampeesa ebiri. Kale kirungi nnyo munnaye nti woba akanyiriro ko kyakakwasizza maanyi naye nsaba akazzaako kikkirizibwa. It's okay. Amiina kuba amaziga ennaku nina nnyingi nyinza okukaabira awo mu kamera. Tondaba okunyirira naye ennaku nina nnyingi. Ennaku yeevaawa Angel? Ennaku eva kubanga bempitamu si birungi gyendi. Nga ki bikusinga okukusoomooza? Kuba ffe twali tumanyi nti okafuna omugagga Lwasa wamala. Omugagga nafuna musajja naye teyantuusa ku buli kimu naye lwakuba nti nali mukazi muyiribi nti nga nze segomangako kutuula ne ntuulira awo nga sikola ntetenkanya teri bizinesi gye yali ankoledde nti yino ngitadde wano naye nze olw'amagezi gange n'okwagala okukola n'okukula nga ndi muyiribi just namusaba ngende mu bbaalayo nentandikiraeyo okukola nenkola buli kimu yadde ensi ebadde tekimanyi naye munaaye kaali kasente kange yali ntandikwa yange akayita katono naye kenakola ako akatono nenfunamu ekinene ekinene nakyo nekigenda bwe kityo naye buli kimu kiba n'entandikwa n'enkomerero bityo bwe byaggwa. Akasente bw'ogamba nti alina ebbala gye yali yakuwa zaali ssente ze kuba eri ebbaala yaliye? Zaali ssente zange yali saving yange ng'ava mu ka bizinesi kange akakatono. Engyo tolimbyemu kweri bizinesi ki kuba already wali ebintu byonna yali ng'akuwa ssente ebbaala yaliye? Bbaala nagisanga nkalu nga temuli kirimu kebe crate eri empty. Omwenge nagwewola nakwata ka saving kange nenkawaayo ak'ekitundu
omwenge bampola nga n'entunda n'enzizaawo. Era yali agumpa yali abeera okwo yali neighbor. Naye nze engeri gye mmanyi bizinensi, engeri gye mmanyi okukola, agenda ne ntuula naye ku mmeeza ne tukkaanya. Ebbaala saasangamu yadde eccupa y'amazzi, saasangamu yadde eccupa ya yes, nasanga butebe na kizimbe. Nze ne ntandikira awo. Naye nga kapito yaliwo. Nakigambye dda nti kapito yali wange, entandikwa yali yange. Ssente zange nazijja ku ssimu yange. Nze nali nsevinze mu ka bizinensi kange ke yansanga nako. Ako kayita akatono naye ke kaali yes. Era ne ngenda nenkola nenfunamu ssente zange ne negulira emmotoka. Emmotoka munayo bwe twayawukana oba wayitawo omwezi ne batandika ogikaayanira, ningezaako kye nagezaako ne kigaana. Nze simanyi kulwana nnyo olutalo olwo sitaasobole. Manyi mbadde saagala nnyo nvuga ennyo sipiidi. Mulimu ebintu ebimu yagamba nti emmotoka yagikugulira. Kati nze nkunnyonnyola. Kuba oli era tajja kugamba mazima. Kwagala okwerungira mu bantu ajja kugamba eyagingulira. Natuulanga ssente zange ne nzikola ne nzivuga buli weekend, buli Mande ne nzireeta ne nzitwala mu bondi ne nsasula. Buli wiiki nga n'ogamba nti ebbaala ekola Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga ku Sande, ono Mande nga ntwalayo ssente nga si sevinga yadde akantu konna nkatwalawa mu mmotoka. Okiwulira? So kati nze nkugamba amazima, tolina wogenda gajja awalala. Kyekyo ssente zaali zange, sevinga wange gwe nakolerera era n'eri namukolerera. Kuba nasulanga ntunula, banjiira omwenge, banvuma, banjogerera. Masakati yali nnyangu ku sayidi yange. N'engeri gye njagala ennyo okukola, naguma ne nkola. Niera yo tajja kutuula kugamba amazima naye nga naye agamanyi. Ne bizinensi yennyini gye yakuggyamu bifo nga tonnagenda eri mu y'e Masaka. Kigambibwa nti Lwasa ye muntu eyajjanga mu bizinensi ye ey'omwenge muwalinga okolera. N'agula eccupa zonna, n'agulira abantu awo wonna omwenge. Gw'olowooza ekyo ekintu yakikola kusobola kuba nga akuwangula mutima oba? Kati awo siyinza kumanya. Siyinza kimanya oba yali agoba ki oba yagobanga ki, naye nga nze ekigendererwa kyange nali noonya musajja nakufumbirwa. Nali noonya maka wa kutuula. Kuba abasajja bangi nali mbalaba si ye yali anywerawo yekka era si ye yali ampagira. Okitegeera? Naye nze nali noonya musajja. Munnaye si birooto byange, nali noonya musajja nga bw'onoola nti Lwasa engeri gy'ayimiridde tomula nti musajja bw'omwanjulayo ewammwe nga takuswaza era teyanswaza. Just ebintu bigaana ne birema byagaana. Oluvannyuma lw'okuba nga mulemaganye ebbanga lye mwabeera mwenna, wavaayo n'ogamba nti oli lubuto. Twagala onnyonnyola abantu olubuto luno kuba twalabye tulina akakiripu akamu ke tulabye nga lwavaamu. Lutuuka lutya okuvaamu? Lwavaamu lwa mbeera. Bw'oba olubuto kye kintu ky'otalina kuzannyirako oba kuzannyisa. Naye nga wali obaddeko olubuto? Bulungi nnyo ne ku ddwaliro osobola okutwala. Ne ku ddwaliro yantwala n'ankebeza. Ne bankebera nga ndi lubuto. Naye kyatuukawo kuntwala mu ddwaliro kuba najja nkimugamba olubuto twagenda okugendayo tukebere olubuto nga maze kkubibwa. Ng'ani akkuba? Omukazi namusanga wuwe. Gye baali bampasiza. Yanzizaayo nzaalireyo nga bwe tunoonya pulaani B. Naye ne bankuba ne bampisa bubi kwe kuntwala mu ddwaliro. Bakebere oba omwana saafunye buzibu. Ne bankebera
ne batuwa ebbanga lye tuddayo tetwaddayo lwasonga tewaliwo buyambi bwonna. Naye omwana akumukeberera naye yali afunye obuzibu oba yali nali nfunyemu obuzibu mu lubuto naye nga bulaga nti si bwamaanyi naye nga omusawo yali atugambye tulina okuddayo ne tetwaddayo. Kati waava obuzibu nekigattako obutalya obutafuna ddwaliro obutafuna kugenda mu ddwaliro so obuyambi bwonna bwabula omwana munnaye naŋŋendako bw'atyo. Kwegamba yali takulabirira yali tandabirira yes. Nga bw'omugamba agamba ki? Zinamukubiranga amasimu naŋŋamba ngenda kukuteerako saazirabako nakeera nja kukuteerako olwaddako naŋŋamba owaayo nzinoonya nange sirina nga y'embeera gye tutambuliramu. Ne mu bigambo bye oluusi byagamba agamba mbu byonna by'oyogedde oba byonna by'oyogedde bya bulimba. Nabiwulidde naye amazima agamanyi kuba yamaze nankubira essimu naŋŋamba ebyoyogera byaki nemugamba ku byonna byenayogedde kuliko kye nalimbye nemuggyako ku ssimu. Twayogedde bingi naye bye sitagenda kwogera wano kuba tebiina we binyambira kuba nze naye twakita nakkiriza kuba n'ekirala kyenjagala omugamba ayinza obutaddamu kutereera lwa nsonga amaziga gange si malungi. Naddala sijja kugamba gange nzekka buli mukazi oba nkyogere nti si mukazi buli mwana gwe bayita enfuuzi tekiba kirungi mumukaabya oba ogenda funa ebizibu ebisingako awo. Omwana enfunzi yaki gy'ataliiko muzadde yenna. Bazadde be tebaliyo? Tebaliwo. Kati omwana avaamu, omwana mu kuvaamu yavaamu olw'okuba nti tolabirirwa bulungi oba kino ekyokuba nti walwana ne mujjawo? Byonna byava yes byonna byava ku ebyo ku ngeri gye bampisaamu kuba tebampisa bulungi. Omuwala yankubanga nga bwanzikiriza ku madaala okwo nankubanga nga mu lubuto nkuba omutwe kati nakyo ekyo kyavaako then n'obutafuna buyambi kitegeera byonna kwe byava kuba nafunamu muno olubuto sayidi emu ng'ennuma yankuba nnyo nankuba ne ku madaala ago kuliko gino emitayimbwa gye bateegeba yes so kati yankubako okwo yankuba nnyo struggling bwentyo naye Mukama akyali nange. Bino byonna byahapeninga okubwa nga waali awo? Yali waali naye nga omukazi yasooka n'amusibirayo mu kisenge. Mu kumusibirayo ngenda oyingira nga wasibe ng'ate ekisumuluzo yakirina omukazi. Then nemusaba nzigulire kuba nali nsitudde na mmere njijje na mu kiyungu ngitwalira musajja. Mbalaava eno naye ebonyaabonya omukwano guno. Situla mmere ngitwalira mwami, omwami nga bamugaliddeyo dda ne baddako nze bakuba nze. Omwana n'asitambula. Omwana n'afulumya wabweru, omwana n'annyambula engoye mu bavubuka abaali awo. Bino byogera obikakasa oba kuba ye lwasi agamba olimba si bituufu? Era tajja kugamba mazima kuba ye yali mu kalina nga bamusibiddeyo nze nga ndi wansi. Naye ng'ekyokunkuba kyakimanyi tebankuba n'okunfulumya banfulumya. Naye nga lwasa wammwe nga bwe mumanyi tajja bagamba mazima. Ebigambo bye biri bwe biti. Naye ng'era bw'aba ayogera mulaba era akakoonamu abaana bamutulugunya byagana yakusanga ebeera bweti. Naye ng'ebimu amazima agamanyi. Kubeera ebyo byonna bwe nayogeddemu naye naŋŋamba nti oli mulalu.
ne kati oyo ani gwatayita mulalo olaba ne Doni Kurisi yamuwa ssente amala n'agambwa buno obusente sente osaba buyambi babukuwadde ale n'ogaa nti bubadde butono tebulina makulu bw'omutwe gulabika oliko ekikyamu kati Lwasa akuba nti gwe mulamwa gwe twogerako naye nandibadde simwogerako nga simuwuliza mu kamwa kange kuba interview ze akoze interview naye byonna ebigambo bye mwali mulabyeko nga bikwatagana tebikwatagana sijja kwogeza kigambo ky'ombuuziza mbu ndi mulalu kimuyite naye nkiwa nti nammwe omulaba nti ebintu byayogera enkyayogera kino enkyayogera kiri kati awo saagala kukozesa lulimi siri mulalu mukwano oye bwakyogera yagamba awo yaliko ekizibu yalina ekikyamu olayika oyagala kinzija mukama yalina ekikyamu sirina ekikyamu kyonna ebbanga lyonna lyewabeerawo ng'oli naye muyayaanira okufuna omwana agamba gw'oliko ekikyamu naawe ogamba yaliko ekikyamu sinamuyitako nti alina ekikyamu just ngambye nti obufumbo bwagaana bwalema ate ne byayogera si bituufu kyengezaako okugamba nti period gye mwabeereramu mwenna yagamba tozaala gw'oliko ekikyamu si ye Katonda okitegeera si ye Katonda toyinza kugamba nti omuntu omuwasizza mu mwezi ogumu oyagala mwana si ye Katonda okitegeera kuba nti wane baawasizza ne bazaddemu abaana tebazaalidde mu bbanga lyayagala okwagala oli omuntu nti akwagala nnyo akwefunze simanyi oba bamuteekanga ku pressure oba kunjagala mu mwana wa pressure naye bintu bibaako n'entambula yabyo gwe toyinza gaa nti owaayi bantu bamala n'emyaka 5 nga tannazaala nina gye namala emyaka 3 era omwana saazaala ekitegeera era naye nga njogerera bwatyo tozaala nenze nina abaana sigamba nti sizaala era bwe nalufuna mukama munaye alina ebintu bwe nalufuna era nalwo alina ensonga lwaki lwavaamu sijja kwenenya era sijja kunenya Katonda lwali lukulu anaatera ozaala lwali lukulu oluvannyuma lw'olubuto lwe okuvaamu yavaayo n'atugamba nti omusindikira akafaananyi ak'omwana engalo wamusindikirako ngalo ate ng'okisindise mu one view nakikola naye nalina kyenjagala nali njagala buyambi okitegeera nali njagala buyambi kuba obuto lwali buvuddemu ne bamukubira wange njagala ssente za kino njagala ssente za ddagala ssente zaki ssente za mmere tewali te n'omuweereza akagala nali nnoonya ssente zinzijanjaba ng'olwo olubuto terunnavaamu oba nga lwavaamu nga naye takimanyi yes nga takimanyi nga siraba nsonga lwaki muga nti lwavuddemu omuntu ate alulabirira tekyetaagisa atekyetaagisa tena okwagala nze ofuna ssente zinzijanjaba nalina mugamba nti omwana wuuyo nazadde naye nga nali njagala ssente za ddwaliro n'osindika mu one view bwe yataapinga kuba nagenda ne mu ddwaliro ne mmalayo ebbanga eriwera nga banzijanjabira mu ddwaliro basawo baagala ssente siina era singa simuzira kisa yampa ssente ezo singa nze ndi mufunanga singa ndi mufu era mwandiwulidde mu enjo yafa naye ngeri Katonda gyanjagala ennyo kanze ndi muntu w'amazima ba mu bigambo era sitiira yagamba nti okuvayo n'omusindikira akagalo k'omwana n'okasindika mu one view omwana muzungu yaddamu kitapingamu bw'ati ekifaananyi okuyita abantu balaba omwana n'asanyuka nnyo ng'amanyi afunye omwana amanyi afunye ezzadde
okuyita abantu abalala olaba ekifaananyi ng'ekifaananyi tekirabika. Teri azaala mwana muddugavu era bw'oba wakamuzaala nga muwere era ekifaananyi kirina kuba omwana alina kuba nga mweru nga muzungu. Teri azaala mwana muddugavu. Kale nandijeewa ekifaananyi eky'omwana omuddugavu ate nga naye nga atazaala baddugavu era mba muzaala yandigambye si wuwe. Kwegamba ekiwa kikola just kufuna buyambi gyali. Kufuna buyambi nali mu mbeera mbi nnyo. Nali mu mbeera nzibu. Embeera eno ogiyitamu otya? Oba walinga tolabirirwa oli lubuto? Naye wabeerayo bazira kisa era Katonda akutambulizaamu eri ekkubo paka ku nkomerero yaakyo. Wali tokola wali? Wali sikola kuba bwe navaayo e Masaka saddamu kufuna wenkola wonna mulimu gwonna nabeeranga wakawuwe nga tubeera ffenna. Embeera negaana sajja mukazi andeetera poliisi. Poliisi sebo wali nga yeefuga bankubako n'ebikonde bandeetera abasajja 5 ba bouncer. Ndaba kunsikambulako bbaaga kuba bbaaga nalinamu obusente bwange nga nsasudde n'ekiduuka e Makindye. Nengenda tandikawo akantu akatono nkole. Munnaayo oba driver ye yabaga nti owaayo nalayika alinamu ku buseeti. Mmala osasula ekiduuka nvuga nzira ewaka nsanga babbaawunsa 5 bambadde ebya bbulaaka obunyama bukoma eri. Ngamba ki ekyatuuse wano? Kikomera nga kiggale tojja yingira. Emmotoka ng'esigala bweru. Ndola bansikambulako essimu ndaba banzijjako bbaaka. Nakoma otegeera nange. Awo ne nvaayo ewuwe bankubira ku geeti ngenda ku poliisi. Poliisi yawo olwedde nali sifunawo buyambi lwansonga omukazi eyaliwo yali akulirawo nga bawuliziganya n'oyo omukyala wa Lwasa awo ewaka maama w'abaana. Kati nga bamuwa akasente oyo omusirikale nga nze sifunamu nviiramu awo ne mba nfunye ekizibu kino ne mba na biwundu bitya. Nga toyambibwa? Siyambibwa kubanga ne bw'ogenda ku poliisi endala bagamba olina genda ya ku kyalo eno terina wegenda kuyambira. Nkivaamu neŋŋumira ebiwundu byange ne ŋŋenda. Sajja mba ntereera nyantwala n'avaako ew'embeera embeera neeterera nanga waye nkuzaayo ewange. Yanzaayo n'emirundi egiwera mmwe gye mutamanyi. Era mbu mu kukuzzaayo munoosangayo omukyalo omulala ye gwe yeegaanye gwagambye mbu yali amuyambako buyambi. Era kati gyali era bw'ogendayo ojja mmusangayo. Mbu gwe n'omuyita mukazi we kuba oyina byagamba ebintu ebimu bye bayogedde si bituufu. Mbu yali mukazi ng'amuyambako buyambi yali amwalira buliri. Naye gwe wavudde n'ogamba obuliri alayika yali abwaliranga ddala. Ekyo naawe wakitegedde oba oli muntu mukulu. Obuliri bw'aba yali abwala yabwaliranga ddala. Ng'ayala n'asukka nawo. Byonna yali abikolanga. Byonna yali abikola. Yali mukyala we. Kati oba teyali mukyala we ekyamusuzi oleese mukyala wo gwe wayanjula mu maka oli akulabirira ate asula atya nawe ku buliri emusula babiri maama obuliri ng'abwala n'akisussa. Basula babiri nga bw'oli awo. Leetule mu kisenge kyekyo. Ne Sompyo n'akwatamu. Byonna baakola pati yali nzibu nnyo. Nga bw'oli awo. Sooka okulayifainga ekintu kino bulungi nnyo. Wajja ne muyingira mu kisenge. Omukyala ye gwagamba nti yali amuyambako buyambi amwalirako buliri. Ne basula ku kitanda kino nga naawe w'oli awo olaba ng'oli lubuto oba olwolere lwali. Bambi yali amulabirira bulungi ng'olubuto olukulu. Kumulabirira alayika bambi yali amulabirira bulungi ekitali kibi. Naye ate nze nandifunye amazima n'obwenkanya yandibadde tannimba kujja kutuukamu ebyo ebizibu byonna. Kuba yanzijja ewa mukwano gwange yali ansuza ng'aŋŋamba nzizaayo mu maka gaateredde galyoke. Nange engeri gye nali ŋŋamba nti neetaaga obuyambi bw'olubuto ndi lubuto
nenzikiriza nenzirayo gwono oba gwali gwakomeka sibala nakubala naye ku luno namugjeeko engalo otya kanziremu struggling mbonaabone kama bwali bwayagadde nga bwenafuna oyo era ndifuna omulala naye era n'omusajja si kyekirooto kyange kati kirooto kyaggwa teweetaaga musajja oba teweetaaga kika kya musajja nga Lwasa seetaaga bwatyo ne bw'aba azze era sigala naye nga si kyekiri awo ekikyankubya enduulu Enjo mulimu ebintu ebimu byentunuulira nga ndabira ddala kuba bwe tutunuulira Lwasa akasente ke yakuteekamu akayitirivu kasente kike yanteekamu waawo wayogedde naye mulimu ebimu era bye wawaayidde nga kiri njagala twogere mazima tuwa abantu kye balina okuba nga beetaaga kati gwe mbuuza nti kino walimba naye ate kati bw'obeera n'omuntu akugamba ekituufu ate n'omugamba alimba nina obeera ku layini yeeri emu n'omukulu kati towakanya nze akunnyonnyola amazima g'oganoonyaamu kati siraba lwaki ogamba nti annimba nga naye tayogera mazima gagamba nti gasampita mulalu yayogeddeko nti nnimba kati era ajja bagamba kitewali naye gano ge mazima era gajja ku nze Lwasa takontangako kashi n'amukwanaga sente ziizo genda okolemu ekintu baffe kye tumanyi oyogedde ku kyedduuka kati Lwasa tampangako kashi kebe ya mikolo saakwatako kashi ya mikolo era omukolo ogwo nabino nsimayo biki nina abantu besitagenda kuteekamu bempa ekitiibwa seetaaga bassaamu naye nga mbaagala nnyo omukyala eyanyambaza ne mulamu wange yali muganda wa Lwasa mwebaza era mwagala nnyo nti wabadde tasuubira nze kundaba mawulire naye nga naye yeyaganteekamu yeyaganteekamu ate gye sitagenda abeera nti ganveeko nze kino nakijja ku Keizi eyagenda ebweru yeŋŋamba ne bw'olimala emyaka emeka era olikomawo kamera ne tugikutunuzaamu kati nagambye otuula eyo musajja atuule ku ttivi abakyala atandike otuyisaamu amaaso abamuwuliriza nze mpulira nnyo abasajja babeere naga ekisajja ekyo kinsanyusa byekyogera binyumira tebinyuma kyenyinza obbaga tebinyuma naye weewaawo oyinza oba tolina abeera eri ne bamuwaana n'owulira ng'oli omuwaana kinyumira ano neyankubidde essimu ali bweru ŋŋamba nga kibi naye ekisajja ekyo kinyumira sikirinaako buzibu ffe baayogerera tumuyinako obuzibu afune emboozi endala talina nsi ayongeraku oba afuneyo oba bw'aba ayagala kwogera ayogere ku famire ye naleme kwogerera bantu bitali bituufu naddala abakazi yadde waliwo ataavaayo mwogerako naye nze ngenda kwogera ku mazima ngenda kwogera ku kituufu afune emboozi alekere awo okwogerera abakyala ebintu ebitali bituufu ago kati ge mazima talina mboozi gyayogera enyuma esanyusa mmwe era mmwe ne kati ffe baayogerera tebitusanyusa abantu abali basinga bonna bagamba nenjo gwe omukyala eyasinga okulya sente za Lwasa saa zino bw'ovaayo n'ogamba mbu talina sente ze yali akuwadde nalya ziriwa busiimi njagala bagamba siryangako ku sente ya musajja oyo okuggyako eŋŋamba nti sente yagula akamotoka ka Makex ndi wuwe tuli mu kisenge twegolodde ne bagikima ezo naziryako sinze yasasula ez'ekiduuka kye wali opulaninga ez'ekiduuka nazikola mu maanyi gange mu tavani kwe nagula emmotoka kwe nasevinga obusente bwange obwange takwatangako kashi bwati
namugaa wuuyo nalaja nanga buli lunaku namugaa nkolerayo akaduuka bwe kati nkolera bizinesi bwetoka tuulaawo sente zoyagala zonna nja zikuwa nga tampa yadde 10 naye oyagala genda awutu ne tugenda oyagala lugoye lwakwambala ezo ne bazimpa oyagala nviiri za bbeeyi nagenda nga nenzisiba n'ez'okukola zino yazirya mulala kati siryangako ku ssente ya mukulu oyo nabeerangayo just bufumbo bampaaniriza naye saalya ku ssente lwasa ssente ze beyaziryanga nabo gye bali yalya ku ssente alayika kalibatanya ndio bamukolera ekiduuka bwatyo bwe yaŋŋamba omukulu oyo kuba akakazi ako nakakolera bizinesi kyokka nekalema simanyi akazi eyo e Masaka nga babinyumiza wendi nno mu maka ŋŋumidde bingi sajja ekyo tekirinaamu yadde empisa yadde lyayogeranga ne bakazi be nga wendi awo ntudde beŋŋumidde bye bingi naye nga byesitagenda kwatula byonna kuba sitoori yo nina nnyingi naye byesitagenda kwogera just ebyatula mu kamera ng'ajja swaza baana be sibange era aba ayagala kamera bamubuuza ku enjo nzaane nsonyiwe kuba saagala njogere buli kimu gy'ali kuba byasinga okugira byonna bya bulimba oye munaagamba gwotegeera kigambo kimu ssente bw'oba tewali ssente tewaba laavu ssente yali ampadde ziriwa yagenda okumpasa yampa ssente yagula entewammwe empitirivu anti yangula nenzijja obufumbo ne bufuuka obufumbo kati ensobi yani yalina kukwata nangulira akafo netukabeeramu kuba ekyo nakyo mugamba nga bulinaku ne mugasaba akubeera mu maka gatali gange amaka nasulamu olunaku lumu enkeera nga mbirigo mpaka ebbanga lye namalayo naye nga ntuula nga mugambo waayo omukulu tufune wano wetuzimba oba kale tufune akayumba okagule kuba yalaganga nti alina ssente ngenda okulaba enkeera ng'aguze emmotoka bagitutte n'agula amamotoka abula ndeka njala kuva ku lwasasa yamwogera kati takala oba bikome ettaka lye wali otulaze liwe lyakuguliddeyo ng'agenda kuzimba yamala n'ali kujjako yali nzijako naye babitwala bwe batyo ebintu bya lwasa byonna bitaddemu ssente naye batwala butwazi bwe batyo tabifunamu lwa nsonga kutambula n'abuvubuka buto bumuwa amagezi tebumuzimba bumuwa amagezi ng'ate byonna bimuzza mabega yagaana okukula kubeera tajja kukula ajja beera awo ajja kubeera awo ye lwasa takola bya kisajja kikulu omwana omuto w'emyaka 10 n'antegeerera atya tandika okumpa amagezi nti nabeeranga ne lwasa naye nga nkwasa ennaku nenjiyanga omukazi neŋŋawaayo bampa ettavani endaba eri awo tekola egudde natutuula ku mmeeza ngenda mutabani nekola ate yali takisuubira nti nja kukola yali tasuubira nti nja kuba mukozi nja kukola naye yajjanga tavani ng'ejjudde ng'ate era gw'omuwaayo n'akusaba ye nemuwaayo si 10 lyokka namuwangayo ssente ziwera ko ekisooka yali bba wange ekyokubiri kizimbe kyali kike alina omuwa naye kati ekizimbe munna ekiri banka ekitwala kibi nnyo era kwekyo sijja kwogerawo bubi sijja kisanyukira mu kibi nnyo kuba yandaga nti yakisaamu ssente ze nnyingi ezagenda okwo naye bwaba bwe kityo bwe kigenda kgenda kibi nnyo bambi kiba kibi obutakkaanya abo ne lwasa buvaawo okusinga buva ku mukyala mukulu
mukyala mukulu sha ne Kalibatanya mukazi naye nga bambi yazaala omwana Kaliba. Ngamba omukyala mukulu yavaako obuzibu bwonna. Yavaako obuzibu naye nga naye ku sayidi ye mutuufu. Amaka bw'abo nga yagayinako obuvunaanyizibwa kitegeeza gaba gage tegakyali ga musajja. Aba mutuufu ku sayidi ye naye kuba nze nayogerako n'oyo omukyala naye erabika ndowooza mutima gwe n'agamba ono bw'azaalira wano ayinza olemerawo ndowooza simanyi endowooza yange nganze agamba ono tajja gabeeramu tajja kubeerawo. Ku mukyala oyo nnyini maka alina abaana mu maka ago n'abaana baani abaakulemesa amaka go bw'okibyalayizinga? Maama waabwe. Abaana tebalina ngeri gye basobola kugoba. Naye kuba baakucunyako abaana bonna nnyini. Bancunya lwa maama waabwe. Abaana tebalina buzibu naye oda yapanga wa maama sijja bawaayiriza kuba nabo nali mbayisizaako bulungi nga naakajja nabo bampisaako bulungi naye bwekyajjamu maama ng'afuna information nti kalabika si kakazi kabi tekalina mutima mubi agamba nze kankatulugunye kajja kumpulira kuba ndowooza baali basuubira nti nina empisa embi nina omutima omubi n'ogutulugunya bampaayirizaako mbuze natulugunya omwana naye nze sikubangako nawange gwe neezaalidde naye byonna nabiwulira nga simanya abaana mbasuza enjala simanya nfumba ennyama enfumba enkoko n'endya ne mbafumbira ebijanjaalo ewa Lwasa gye batafumba bijanjaalo. Tebalya bijanjaalo? Tebalya bijanjaalo, tebalya binyeebwa babirya lwa bwavu naye nga ewa Lwasa bali bafumba mmere munaye bali tebalya nga tenawuliranga mbu nze nayawulanga essepiki nga nakiyungu nga sikiyingira. Ebiseera ebyo wenagira mu bufumbo bwe bwali obulungi naye munaye byatabukaawo ngenze ebiddirira nene wabigaana yakubeera nali sikisuubira ku ngeri gye nina omutima omulungi nakisuubira okufumba okunnema kukakkana munaye bugaani nannyini waabwe yabusookamu yabunnemesa alayika akyabwetaaga naye nga munaye ne Lwasa naye tagumira nomugumira ndowooza abamukoowa ne bamudduka naye nze nali nja musobola era nali nja mutegeeza lwakuba yalina abamutegerera nga 100 nga 100 ng'ate awuliriza bwe buzibu bw'alina omukozi yamutegerera ng'ayise mu kkubo n'amutegerera atudde naye n'amutegerera gwanywa naye kabbiya n'amutegerera obulamu ne mpulira nga nze nga ndaba birabe. Lwasa tatuukangako ku connectent egamba nti oba olubuto si lulwe kuba ye agamba nti teri musajja atakirowoozangako kuba agamba ne ssente wamujjangako kuba nabe nasooka ozaala waliwo neyaŋŋamba naye yawulira bamugamba bakugamba like kuba kayongeri gye nali mbeera e Masaka banjagaza buli munda Masaka yenna kuba gw'oseka n'abantu osimayiringa n'abantu obaaniriza bulungi kati Ibula naawe bakunjagazaako wali onjagaddeko kirabangako yadde w'ofusse musajja we oyogedde kinene kati okitegedde naye teri musajja atabuusabuusa bonna tiyakuwanga ssente n'ogenda n'ozimalira mu buvubuka obuto n'ogula eyo obuvubuka obuto n'engula n'owasawo nga obuvubuka obuto oyagadde kumpaayiriza ekyo Lwasa tayinza kyogera yakibagamba wasanze kennyini olunaku lwaleero njogedde naye ku ssimu bambi talina ssente ze yali ampadde ate nze sibangako na muntu mulala yenna nabeeranga naye yekka
Enjo omusajja bw'ovaayo n'otamuwa credit weewaawo n'embeera weebi. Ate nannayogedde ki ekibi gy'ali? Teri kibi kyenamwogedde. Atampangako yokka sinanti gw'oyogedde. Obufumbo obuyingiddemu omaze omusajja alina ssente. Mu kusooka gye byasookera bandabiriranga nga bw'ensaba ez'akaviiri zibaawo, bw'ensaba ez'olugoye zibaawo, ez'okulya zaabangawo bampanga ssente. Bampa ng'obu ssente naye si eza bizinensi, nze ntegeera za bizinensi naye buno oba okumpa zize naye mbufuna mbweteekamu kati tola nti nkaaba nnaku naye era ndabika bulungi. Ndabika bulungi. Toyinayo akulabirira kati? Mukama andabirira. Mukama andabirira era waali kuba ye tasobola na kunvaamu gyanzigye wala. Obufumbo gundi yammwe obufumbo bwamala bbanga ki gwe ne Lwasa twanikise ne mutuuka okubanga mwawukana? Myaka ng'ebiri. Giwezi kuba yagambye mwezi. Yagamba mwezi. Yagamba myezi 9. Yakyogeza busungu. Alina lwaki mmanyi lwaki ayogera omwezi ogumu. Agamba myezi 9. Myezi 9. Emyezi 9 mmanyi lwaki akyogera. Lwaki? Sijja byogera. Ayogera. Wantukolera bantu enjo. Lwaki olowooza agamba myezi 9 gy'omala mu bufumbo n'ogenda? Gye namala mu bufumbo kale ekyatwawula ne Lwasa twali twayawukana dda nga buliri nsula mu ntebe butampa kitiibwa nze gwe yakawasa omugole. Ng'akola biki ebitakoze? Ng'akubira abakazi bamukubira, alina abakazi nga 100 nga bamukubira adda ku ssimu ne yeemoola ndi mugole naye ng'ali ku ssimu ayogera ne bajja bange n'abamu nga mbamanyi. Ninga takinkwekamu yeefuula nti mikwano gye naye bali bakazi kati bazaala n'abaana. Okitegeera bazaala n'abaana. Nti nga nze nali nayawukana lwekyo. Yasi mu kamera eno twafuluma tulaga nti obufumbo buli bulungi naye nga mu kisenge. Mwali mwayawula ebitanda? Ali twayawula. Yangezaako bitereeza byagaana. Ekyo badde oyagala kimanyi. Mu bimu era still byagamba agamba nti wali yakupangirisizaako Samoya kusala amaroodi awo naye bwe yatuuka okukubuuza munnaye woosula mbu ate wamutwala wa Kyaliiwo. Kyalimbye. Wa Kyaliiwo wange gye namutwalayo mukwano gwange yali wamutwala wa Kyaliiwo n'okusulayo n'asulayo. Yawa olimbye tasulangako. Sulangako wa mukwano gwa kwa mukwano gwa yali mufumbo. Yajjanga nakomanga wabweru nengenda nenfuluma naye namulabiranga wabweru ne wakyali wange tayingirangayo kulaba na ddiiro bwe lifaanana. Nenga yampangisirizaako Samoya rent n'agaana ne batugoba mu nju. Kwekudde wakyaliwo? Kwekudde wa mukwano gwange n'asuza kuba ali mukwano gwange namukubira ne munyumiza buli kimu. Nagamba kyangu obeere wano ne mbeerawo nenga era ndi lubuto. Ye byonna kuba we yampangisiriza olubuto lwali lukyali luto. Nenga omugamba nti owaayo ngeno bwe bamugambye ebirala n'empulira nja naggwa ddala. Anti kati nakukwenda kukubako ekibaati. Omukyala gwangambye omukazi ali awo munene bw'ati tabulira mu masuuka talinga ggwe obulira mu masuuka naye ye motoka nnene bweti magulu 10. Mwagaliza mikisa. Mwagaliza mikisa, mwagaliza birungi byerere. Era essaawa yonna agenda kubanga awasa oli. Simuyinaako buzibu. Nze namugamba nja namuwerekera. Oba yagala nyambale mushanana oba gomesi nja muwerekera simuyinaako yadde obuzibu yadde ettabbu yonna. Simuyinaako buzibu. Anna Angel oli mukazi mugumu kati oli kuki? Gye ndi nga bondaba. Just. Teweetaaga buyambi bwonna kuva mu bantu bonna kugamba nti kuba munne twalaba ye yavaayo. N'asaba obuyambi. Munnaye mbeera si nnungi. Naye nga mu omu ku bo omukazi ku bo abaalya ssente z'okufa obufi waawo gw'ogamba nti toliziryangako. Siryanga ku ssente ya mukulu oyo. Naye nga
Kimanyi nti yannyanjula nampeesa ekitiibwa ekyo kimwebaliza nnyo. Kimwebaliza kuba kyekitiibwa kye nali nnoonya. N'omusajja nali nsobola omuzimba Lwasa n'atereera kuba nzize muntu atagenda kugamba nti nobe lwa bigambo nobe lwa bikolwa bya musajja. Nali nsobola omutereeza. Naye nga mukyala we omukulu yamunnemesa nemulekera. Mwenna mbu mwalina emize gwe ogenda eri bakulaba n'abasajja balala mwekuba kiisi. Ekyo nakikola twali twawukanye gwe nekuba naye kiisi sikyegaana twali twawukanye. Kale bw'oyawukana n'omuntu nti otagafuna mulala. Twali twawukanye yali abeera wo nga mbeera Salama nga mbeera nzekka. Twali twayawukana dda nga tugezaako ne bigaana ne tukita. Naye Angel ng'oyagala nnyo Lwasa. Era agambye mbu wafuna ssente n'amanya nti ofunye n'omanya nti afunye ng'essimu evuga. Ng'akola ki? Ng'akuwa ssente ng'olya nga mutandika kweyagala. Ez'okulya zo sizigana ezimpe kubeera nzeetaaga neetaaga buyambi era bw'aba ayinayo. Mu buyambi bwensaba naye musaba bw'aba ayina ku ssente ampe mbeera mbi. N'okuwona sinnawona. Okyaziba kituli? Sinnawona. Ekituli tekinnaziba? Ekituli otegeeza? Olwana kuziba kituli ewaava omwana. Oluganda lw'okozesezza oba nze atalumanyi mbadde sitegedde. Agamba oli bukuziba kituli ewaava omwana. Si kuziba kituli kwejjanjaba. Oluganda ze sirutegedde kantereezeemu. Nejjanjaba. Naawe wonna talina buyambi bwe yakuwa kugamba nti oba omwana yadde avudde. Tewali yadde yasabanga mwana nampika omwana omwana nafuuka omwana. Kagwe kumala akajanja. Kamuwa obugalo akakkane. Naye nga kwekyana nsonyiwa omwana we ye yamuleetera obuzibu sinzi. Yavaako obuzibu. Kuba namunyonyo gy'ontwala waliyo embirigo era nagaana ntwala. Mukama teyayagala. Kati oli awo oli single and searching oba oli single and contented? Ndi single ne Katonda wange omulungi kyampadde kye ŋŋenda nakyo. Tugenda kuddamu tubalabeera nga mupepeya babiri. Ono ayogerera ono kino akwogeredde ebinene akwogeredde kiri akwogeredde kino nga bw'oli simenye omubbi nga bw'oli ki. Kuba kati Angel okuze ozadde abaana okuze bagamba bwe balaba ebintu ebyo maama bamuyise omubbi. Ye Lwasa muto. Lwasa muto lwaki aba akola ebyo si muto naye. Naye bambalekerawo otuyita ababbi. Tulina abaana baffe bijja baluma oba ababe tebibaluma naye abaffe bijja baluma. Mukazi munaku obwana bwange mbukuliza mu mbeera y'ekinaku kati wabirengera ebyo ngazaako babeere basanyufu baleme kubeera na ziganga lya maama waabwe. Kati aleme kutwogera atiisaaga nti omukwano gwagaana oba nkyamwagala nja mmuteekamu ssente. Embaga nayo teyaggwa tetwagikola. Mwakoma kwanjula. Tusobola okugenda embaga ne tugikola obufumo ne tuddamu ne tubugatta. Naye ng'akuze nga takyali oli Lwasa gwe bategeerera. Okyalinamu that feeling nti bw'alaga nti agire oli ready okuba ng'omuddira. Si bwe kiri? Katonda bw'aba akikkiriza naye bwe kiba kigaanye era tetujja kikaka. Mu ebyo byonna ebintu byazzanga kuyisaamu talabirira baana takola biki takuwa buyambi era gwoddemu ozalira omusajja y'omu. Kitegeeza temuyiga na kuyiga. Katonda bw'aba asazeewo nti yoyo ye bbaawo ewogenda ku muganga era ajja kusigala ye bbaawo naye era bw'aba agaanye ne bw'ologwa ebifaanana biti era tabeera bbaawo. Mulabika muli mu kutuzannya kazannya. Teri kazannyo ke tuzannya bino bya ddala naye guno omukwano gwo muzibu era nga bw'ogambye oyinza osanga mpepeya naye.
Ezosanga mpepe ya Ago obuzibu oba olina weetaaga nnyo ssente, wategeera nnyo ssente. Enjo wategeera nnyo ssente. ate omusajja atalina ssente ngenda kuwagalako ki? Ode mpise mu mbeera embi. Mukama wange oyo bw'akomawo ne ssente neyeetonda mu bulungi. Kuba yagamba Tesitayina tewali nakyo mu bulamu, tewali kyonna nga tewakifuna wuwe. Essimu gy'olina yali yiye. Ssente ze. Wali tokwatangako ku iPhone. Ne iPhone kasita wagifuna n'omera n'ebiwawaatiro ne byeyongera okumera. Kati nno gye yangulira nagitunda ne neegulira empya mu ssente zange kuba nali nkola. Ate ebbaala eyo yali ekola naye simanyi lwaki yagizannyiramu n'agireka n'egwa. Yali asobola okujja mu ssente zisasula ebbanja naye lwakuba bantu kweyagaliza, bannamasaka abamu beeyagaliza. Ngamba banne Ssaabawagizi abali bampagira, ngamba bakyala be n'abalala singa bandeka ekyo kizimbe singa nga twakisasulako haafu ku bbanga eri kuba nali nkola. Nali mmalayo mmotoka then ne tudda mu kusasula kizimbe kuba ssente zasigaddeyo ntono. Mu bbanga ettono n'omwaka tegwawula nali nsasudde emmotoka yange $4,000,000 n'ezigwamu kuba baali baginsera naye era baginsera lwa musajja. Mukazi wattu naye nali sibimanyi naye sajjusa seenenya byonna bye mpiseemu. Katonda yamanyi ekkubo lyange ettuufu. Naye nga obuyambi bwo Ibra mbwagala mukwano. Obuyambi oyagala bwaki? Ate obuyambi bantu b'ensi naye tebakyayamba naye nsaba obuyambi musaba. Don Chris taata nga bwe wayamba mukulu Lwasa bambi nange nkusaba onyambeyo n'akatono konna oba onnyange. Katono konna konna oba ompadde nze nja kusiima era nja kusiimira ddala. Nalaba bakwata ssente nga ndi eri mbonaabona Ibra nga mbonaabona naye nga kale ezo ssente singa bazikwasa nze nandiggyamu ekirungi niyandizimpadde nandimusasuddemu ekirungi. Nalaba bawa omukulu abonyaabonya omuntu ndi eri mbonaabona ye ali mu ssanyu. Nenywa mu Katonda bw'ageze ne bambi nsaba Don Chris kulaba oyamba. Nina bye nali nsabyeko obuyambi nga nkyabonaabona nnyo ng'ate balina ssente ne bagaana. Ne nsaba n'amasimu ne bankubira ne baŋŋumya ne baŋŋamba obuyambi bagenda bumpa naye tewali yannyamba. Ne Don Chris ndaba agabisa mutima alayika yamanyi ku nnaku. Kale tusuubire Don Chris njogera naye nti Mukama yantonda n'omutima omulungi naye nga ennaku gye nnina nnyingi. Ennaku nnyingi nnumizibwa naye nga ekintu kitono nnyo ekinnuma, ebirala byateereramuko Mukama yannyamba. Naye just embeera y'akasente. Kati obeerawo otya? Mbeera gye mbeeramu era si nnungi. Si nnungi Ibra, mbi nnyo. Si nnungi kuba nina gye nali mpangisa naye landlord ebintu yabisibirayo yeetaaga kasente kammanja emyezi nga gijo myezi ng'ena. myezi nga 8. Sente nga nnyingi. Ngoya mmeka pa month? Si ya bbeeyi kuba y'ebbeeyi siwagisobola. Si ya bbeeyi naye musajja yaŋŋamba ne bwamuwaako haafu nenziramu ne neetetenkanya nensituka. Kale katusuubire okuba nti munnaayo oyambibwa mu ngeri emu oba endala. Era mwabayinza okuntuusiza obubaka. Naye twawulirako nti wali ofunyeyo ekigagga awo ne kikuwa edduuka ly'engoye ng'okola awo e Kansanga. Byali bituufu?
bituufu si bituufu. Mbwera mbu yali mwami we gwe wali ofunye mwana muto myaka 27. Ebigambo byogerwa nange nabiwulira. N'omukulu Lwasa yavuga emmotoka n'ajjawo n'aliraba edduuka lwakuba teyatuuka naye yajjanga ombuuza okolerawo nemulagirawo n'ajjawo nali bali bankozesa bukozesa. Kale tweyanziza nnyo tweyanze. Kale oyo abadde Angel wa Lwasa tujja kusobola okubeera nga tumunoonyaako munno engeri emu obulemu banaaba tufuna opportunity naye nga tukusabira ebintu ojja babiyita mugo oli mukazi oli fighter. Nze ni mwana wa Katonda ni mugumu nnyo.